kinina omukyala gwe mmanyi mulokole nnyo engeri gye yajja mu house of prayer. Engeri gye yajja mu house of prayer yali malaaya. Kati nga bw'abanyuka ku makya ayitamu overnight ku house of prayer okunyakula okubba obusawo nga balina ekibinja ky'abawala so nga bajjanga okubba. Kati bakikolanga over ndowooza ebyowulira omuntu agamba nti esaawo yange ebuze kano kabuze biki nga babateega olulala bweru wa house of prayer. Ayagala kubanyukiramu afuneyo. Kati olumu lwe yajja lwasemba okubba asanga omukyala mukadde ng'ali mabega mu church naye ng'ali munda mu church n'amusikako akasawo ng'omukyala ayimisa akasawo kali awo mu ntebe. Bwe yakasitayo bati okudduka omukyala omukadde n'atuuka n'amutunuulira n'amusumayiringira n'agenda n'akasawo. Lwe yakoma omulundi ogwokubiri yamusanga bweru wa church omukadde y'omu namugamba muwala okomyewo nabadde nkimanyi ojja kudda. Overnight ngayiseewo omwezi mulamba story ye addamu okusinkana omuntu y'omu namugamba abye wabbye si bye ebikulu ekikulu okomyewo. Nagamba naye ono omukadde yani naye n'amuyitako n'ayingira ekkanisa. Bwe yingira mu kanisa awo n'atandika okusaba n'agenda mutoya agenda okukomawo oyo atuula wennyini ng'ewali omukadde y'omu era ye ne kaakati agamba eyo yali malayika. Oyo omukadde nze mumanyi muyina oyo omukadde muyinako obujulizi. Kati bwe yaddayo twali tulambula ettaka yava mu bisoolisoli waliwo ebisoolisoli awo abanjukira road tukana nga tugendayo basanga era ebisoolisoli ebyo bikyaliyo kubanga bwe twalirambula tewayitawo mwezi okugenda abantu ndi balage nga mmaze okukolako deposit. Naye omukadde oyo n'ava ewatali mu bisoolisoli awo alinga yennanyini bisooli naga nti Pastor Bujingu ettaka mugenda kulitwala lino ettaka lyo lyamwe teririiko nnanyini omulala. Era n'atambula awo ng'omuntu akola emirimu n'abula. Nziramu okulaba ku mukadde afaanagana bw'atyo. Lwali lunaku lwa kulonda 2016 nga tusonda ssente za Kanani. Ye kyaki ekyasembyeyo okubeeramu abantu nga baakuŋŋaanye nga batono sirirwerabira baaliwo nga 12. Era lwe lukyasinza okuvaamu ssente nnyingi mulankyawa kati omukadde n'asituka engamba omukadde ono namulabako n'aleeta akasawo n'akawummuzaawo ate biseera byakwerinda nnyo. Nze ne mpita Asha magezi ne mugamba kwata akasawo kano okaddiza omukadde oli tebankubira bomu ku kituuti. Omukadde n'akazza era n'enkazzaayo kati n'ajja n'agamba nti akasawo tekaliimu buzibu. Kati n'eŋŋamba naye waayi tuliwo batono bwe kunaaba kufa kanfenze kakati nenkakwatira ddala nembulira enjiri ng'akasawo ako nkalina mulankyawa era saakawa birowoozo byange ne tumala lankyawa nagibuliranga bwe nteeka ogibulira ng'era bw'olaba nti nabuliranga ku Kanani mu covid nga Kanani mu kano nenenkola okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 10 so nze sisala ku njiri mbusirabawo bantu nengimaliriza bulungi nenkwata akasawo nengenda ku ofiisi ntuuka ku ofiisi ne tuyitawo akaseera awo okukakebera nga kalimu obukadde 20 ne siringi 5 obukadde naye omukadde siddangamu kumulaba kati bw'oga nti ono yanyakula akasawo ku mukadde mu night prayer n'awayitawo mwezi mulamba n'amusanga wabweru n'amugamba nali mmanyi ojja kudda. Bwe yagenda muto yagenda okomawo ng'atudde waali omukadde oyo malayika awedde emirimu. Naye era ekyewuunyisa omukyala oyo omuwala oyo agamba yadde ewaka lwajjukira nti yabba ensawo tagikeberanga. N'agamba naye ku luno njizzaayo Kanani ono omukazi mulogo akasawo lwakakebera nga mulimu ssente mulimu ne Bayibuli. Bwe yakatwala anyakudde teyakakebera teyakassaako birowoozo kati akazza overnight asinkana nga yakimanya agenda sinkana omukadde oyo akamuwe n'ayimirira we yamusanga luli nga taliiwo n'agenda atule n'anoonya tenti ng'abalaabalamuko ku butebe n'agamba ayinza okuba twatuula wano nga bw'onoogamba tulabika twatuula wano n'atuula n'amulinda teyamufuna. Overnight neggwa ku makya n'akwata akasawo n'afuluma gate bw'aba ali bweru wa gate waati n'amugamba ensawo yange ogikomezaawo. Katusooke tuwumulemuko Katonda ye simanyi atuwuliriza bw'okitwala oba atulaba naye ekituufu ku Kanani okwo omukadde oyo nze namulaba n'amaaso gange emirundi yangi emirundi ebiri
ate mukadde w'amaanyi si mukadde ekimuyisa omukadde omutwe gujjudde envi omutwe gwe gujjudde envi naye mukadde gwenzoga nti omukadde ono ali strong ndoza akola physicals mukadde w'amaanyi. Wow, Yesu ayina engeri nnyingi ezirokola abantu ne yajja okubba alokoka.